Kuŋŋaanyiriza akalulu bwe kati obwe kakyatambula ennaku ziri 7 zokka bukya katandikibwa kampeyini zaako. Twagala kuva oludda olwo tugende ku bubenje bweyongedde mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga, naye poliisi egamba tekimu ku binaasinga okuyambako kwe kusomesa abayizi ku katyabaga akava mu bubenje buno. Kizuuliddwa nti omuwendo omutuufu ogw'abantu abafiira mu bubenje bw'enguudo gutankanibwa okusinziira ku kunoonyereza okukoleddwa abasawo abakugu, abajjanjabi b'ebiwundu n'ebisago ku ddwaliro ekkulu e Mulago. Dr. Esther Bayiga eyakoze okunoonyereza kuno agamba nti abantu abasoba mu 7 bafiira mu bubenje ku nguudo za Uganda, wadde ng'omutongole ogwa poliisi gulaga 35,000. Poliisi be reportinga nti bafudde si be bokka, enamba yali eri almost double eyo poliisi gyekola ki gye reportinga, ekitegeeza nti waliwo abafiikamu kine abantu abafiira ku nguudo za Uganda bangi nnyo, tetumanyi exact figure. Meya w'e Nakawa Engineer Ronald Nsubuga bali mwezo omu ku bakaawonawo w'akabenje ku luguudo nga yasimatuka asaliddwako okugulu, agamba enkola embi ey'enguudo yesinze okuvaako obubenje mu ggwanga. Abantu bangi mu myala nawe tebalwala nga bafunye accident ku luguudo, kubanga omwala kitundutundu ku luguudo. Ayagala Parliament ne gavumenti okuteekawo ebifo ebitongole we bajjanjabira ababa bafunye obuvune. Contribute 70% to the national GDP. Lwaki ebadde n'enguudo embi? You have told us that majority of the accidents happen in Kampala and its periphery. So therefore, I appeal to Parliament. We have a lot of money. Uganda leero yeegasse ku nsi yonna okwongera okwefumiitiriza ku ngeri y'okutangiramu abantu okufiira mu bubenje, ng'ekitongole ekya KCCA kiriko zebra crossing gye kitaddewo mu kifo ekimu ekibadde akatiro mu bitundu eby'ekinnawataka. Irene Namuyiga Musinguzi akulira eby'enguudo mu KCCA agamba okuvuga endiima kye kisinze okuvaako obubenje naddala mu kibuga. Singa obukulu twagala ffenna tweddeko okuba nti buli omu mu ngeri ye, oba oli muvuzi wa booda okendeza endiima okubeerera amateeka ku nguudo, oba oli muvuzi wa kagaali okubeerera amateeka, osobole nawe okulaba nti toweekuuma ng'oli mulamu ku luguudo. Charles Sebambulidde omwogezi w'ekitongole kya poliisi eky'ebyenguudo mu ggwanga alaze obukulu bw'okuddamu okusomesa abaana mu masomero obubonero bwonna obubasobozesa okutangira obubenje. Ebitabo babuteekako ku nguudo abaana bwe bayigirako okusoma, ate ekitabo ekyo abaana babeera nakyo obudde bwonna. Abaana baffe bangi singa ebitabo ebyo babiteekako. Abantu obukadde 3.5 bafiira mu bubenje mu nsi yonna buli mwaka, obukadde 5 basimatuka n'ebisago, nga mu Uganda abaana 6 bafiira mu bubenje era nga35,000 abafa buli mwaka, abasinga baba batambuza bigere. Bikusakiddwa Wamala Muhammad, Grassol TV, Omunnyo.